jako akawuwo. Atama mu mayiro ali musajja muganda. Naye ate oyo mulala sitaaba. Ina ddagala lyangeri njawulo. Abatuuze ku kyalo lwa Dabbi e Matugga mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso baliko omukadde gwe batabukidde oluvannyuma lw'okuleeta ebyawongo mu maka ga mukoddomi we nga kino kiddiridde ono muwala we okukwatibwa olunaku lw'eggulo nga kigambibwa nti yayokyezza omwana wa mujja we asidi. Atama mu mayiro ali musajja muganda. Naye ate oyo mulala sitaaba. Ina ddagala lyangeri njawulo. Mama kusaba kimu. Mama tandika okunganya ebintu kimu ku kimu. Obiteeka mu kaveera. Tandika okunganya kimu ku kimu. Emboozi eno twasoose gikulaga mawulire jakakawuwo olunaku lw'eggulo abatuuze bakutte nakato kwe bigambibwa nti yafuna ekigoye kirimu asidi n'akiyisa ku mwana wa mujja we kyokka n'atandika okulimba nga bwe yali yabwebwa eddagala ku ssomero. Kugamba nti nno yamira empeke ezaamukola we bati yamuwa mpeke ki ezaamufuula mwana okusinziira omukyalo nga bwaze atulugunya abaana kikakasibwa nti yayokeddwa kubanga baneiba batugambye bonna abasinga amasimu agatukuddwa baneiba bonna bawa obujulizi nti omukyala yayoka abaana bamuwokezza. Abatuuze bategeeza nga babaddeawo ne balaba omukyalo ono ng'atuuse maka muwala we mwabadde abeera nga yatandikidde mu kufuuwa gye bayise emmindi. Tolontosa okuva gy'avudde okuva esayidi z'ebusoga n'asobola okujja wano kati kyokka newenjogera kati tugenza okuva ku poliisi okujja wano okujja omwana emulaga mu ddwaliro tugenza okuva ku poliisi okujja wano tumusanze waka mukone wagwadde yagambye okujja naye kati lino eddagala lyonna lyosombodde ate olumaze ne mama wa mukyala n'aleeta ebidagala tebitirivu awaka okuswala kuli wano. Kino kitabudde abatuuze ne batabukira omukyalo ono nga bagamba nti yandibanga abadde azze kuloga musango gwa muwala we. Naye byonna byakunywa Byakunywa ni musawo. siri musawo kati omuntu ogamwadde ebintu binuma nakereye bannange ono asangiddwa n'ebyawongo ng'ebimu tebitegeerekeka kyokka olumubuuziza ategeeza nga mukoddomi we yabadde amuyise ng'amugamba nga bw'ali omulwadde ng'avudde mu bitundu by'ejjinja. mbadde naye wano era ne tusaka ne tubeera naye bino byange byakukozesa yakukozesa emindi yakukozesa naawe totumalaako mirembe. Omusiraamu abeera n'emindi. Omusiraamu abeera n'emindi. Kikulu nnyo omusiraamu takola byashirira ebyo. Abatuuze bategeezezza ng'embeera z'omukyalo ono eyayokyezza omwana wa mujja we asidi bwe ziri enzibu nnyo nga ne ku kitundu abantu bakolagana nabo batono ddala. Twamugamba dda nti alekera okuba abaana naye takola kitawulira. Bwe tumugamba kawoza kimuyitamu mugafumbemu twamunenyako dde yakola ki tatuwuliriza era paka kati bwe bizuuse nga era mwana alina amwokyezzayokyezza yenna ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera. Ate olumaze ne mama wa mukyala n'aleeta ebidagala tebitirivu awaka. Ab'akakiiko nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe w'ekyalo Bamenya Rasto ne Nnaabakyala w'ekitundu Ajati Muteganya Bwol basabye abatuuze okubeera abakkakkamu nga bagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga zino. naye kyategeerekese nga mazima matuufu omwana yamwokya kati ekineewuunyisiza maama we abadde addukiridde mulanga ate aze n'ebyawongo ng'aze kutaasa ebintu nga bino naye bannange nsaba abakyala bw'oba tosobola okulabira omwana wa bbaawo yogera ekituufu mugandi sijja kukisobola. Ante abakyala bino ebyokubeera mu maka nga mukozesa eddagala tibiyamba mubeere ne Yesu. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. bakubuuza abamalamu bakubuuza wuliriza eno bakubuuza